This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Namukasa Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ate waliwo stage we tujjera okuddamu ottabukira ng'abaana abakuze ate ng'olinamu kasenteko kati ng'okola bibaswaza. Ng'ogamba banaye nababeererawo kaakabaaka kati nange kati saawa eno byenkola nswaza baganda bange be baswala. Sina maama wange gwe nswaza oba jjajja wange bo bantu bakulu era bagamba mubonebone naye kati byenkola nswaza bbuula akubirako kibeerawo nga kimusiiwa ayagala okuŋŋaana ya Isaaka. Bantu bamanyi nti nkumanya ebintu byonyumya naye laga wayi sijja tinkula musajja ayinza okunviirako wano nswaza mukyala n'abeewaabwe naye ne bajjukira nti nze waabwe. Bagamba abakulu aliwo bamugamba weerondera ekintu kyofaafaagana nakyo kitegeera. Kati yeno stage naye ate nina stage wenjoswaliza abaana kasita batandika yingira senior 5 senior 6 senior 4 nga nkyakola ebintu bino ebyekisiru. But did you see your daddy? Daddy, ugenda option ya kushara nzije nga batani no, we want mommy to visit us. For you daddy we shall find you at home ngoma yakati otadi so baswazi. Auna wonzi jeranja no bude buchali. Auna wonja gituka ke stage. So akwagala eri waggula kumikiriza. Aninde nzija nawe jo swaliza abana kati ate nyingire phase nga banne kokola omukadde waawo banna yeekole walugezigezi stage Alex mukulu gyali akola ebintu mwe nyini amulamu ne munyiga ne muswala akiyambaza obuntu buno. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo. Ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge biziremu oba kuba essimu noti 779 noti 4 oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoyima Road, Ngennansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase
4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Isimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Ale Luzungu kade Kasuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muzare kujerera kutoka nimbuzi ndekuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda wedi waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Okubwambaza batya nedda obo twabusolovinga omanyi Saymore go watulaga obuntu buno but you don't have the information of the things. Yes. So ye mbeera nga bweyimiridde obuzo okujanga empewo mweri empewo tejja ziamu nenkuwangula mu technology kumpewo ninawe nakolako interview ne Lwasa nga nakatandika okukola ne Mutyaba oba yakola biki nga Lwasa ali mu empewo egiyitamu oba yeroza ali mpewo ane kati yabitegeera kati amaze obitegeera ajja bbaawo omupya mu YouTube amwe sente nnyingi amutwale nk'okuwoza omusajja n'apa ssente bano abaana enkwata gye mbakuttemu sirowooza nti balifunayo mukama waabwe enganzi n'emirimu mitini okuba ku mulimu ssebo bano abaana kati ngenda bateeka ku medical tiimu yange yonna Talk and Talk Show Sunday Nation ne bano ba producer bonna mbateeka ku medical. Sunday Nation gy'oba osookako ate bo tebalwala naye sina bana naye Sunday Nation balwala gy'oba osookako balwala gy'oba osookako manyimu emize egirwala njagala bateeka ku medical bw'oba osookako waba ngamba ezo ninda company eneereeta obulango ku Kasuku live eya insurance eneereeta obulango gyenja okuwa naye ze medical nze company insurance weesooka nsooka abeewaka basebo ne bannyabo anti kati kyeŋŋamba kiri beekiti nange abeewaka mbeera ngenda bateekako naye waliwo ezo gundi ze bakola oba kati nga gye tubaye tukolera eyo kati ku monitor twalina eyo group package so kati bw'oba olina abantu nga 15 sente ziba ntinitini kujjako ntonotono okitegeera naye bino bye tugendamu tebigenda naye kati anti nange bano ngenda kubawa medical naye medical gye ngenda obbawa ate tekuli baana baabwe naye ezo essaawa ebbiri z'omulekerayo abeeko kyakola abeeko tekyakolako anti kati njagala kwanguyiza baana bano bulamu naye ekyamazima kiri bwe kiti kati Kasuku tobire nga ate ku media eri enkadde nnyo ey'okubonaabona nasanga eggwerayo wasanga eggwerayo kakati kiri very important ate ffe obutakalubya nnyo bulamu ng'abalala kuba abambi ababeerako mu mawulire ag'okubonaabona bo ne ssente tebataŋŋana kubanga naye bwe yakula ng'amanyi nti omuntu ku mulimu kwakola ki kwayiyiza si kwalya kati problemu eri emu nti nno okwewaayo kuba kutono tujja sanga kati nga bwabikudde laptop kyokutanga okukola ku video gye muva okukola wali ng'alinayo akalangwe kaali mu kutetenkanya kati kitegeeza bw'ata concentrating kukola mulimu gwo ogenda tandika okukola omulimu naye nga giri substandard n'omuntu gy'akoma okubeera nga musanyufu ku mulimu n'okukola ebyo nno tebiri mu Uganda n'ekyokubiri abamu beetaaga kugoba kati ono Mutyaba wakola emyaka nga 3 mugobe tomugoba kati anti tulina olaba kati Saymore tulina okuba n'ebirooto tulina okuba ne gye tulaga be nali ntandika YouTube na of course
ekiroto kyaliwo ekya studio naye kyandi mu bwongo nali njagala kukola studio nga bolaba eza radio nti nze ngenda tuula awo njogere bwomu. In fact, I had the idea of doing an online radio. I still have it, but I don't think tunaddayo eyo mu online radio. Podcasts zikutte nnyo akati. Podcast. Anyway, kale osobola okukola show ng'erina bibiri. Omanyi buli kati kino kyendi mu kukola ife balinga mulabi. Naye osobola okukola show nga n'omuwuliriza kimufevalinga. Kati olabe ekintu ky'okola ne Zubeeda oba ekintu ky'okola ne Zubeeda tekinyuma wuwuliriza. Kinyuma ng'olaba. Era abali e Bulaaya ababeera ku shift waliwo kookola n'adduka najjuka nga n'essimu yagirese wala n'adduka agenda alabe kano kaki ke bakoze eki ke bakoze. Kati osobola otandika okukola content omu nga akulaba asobola okukulaba ne n'akuwuliriza n'aba ne provision eyo. Asobola okuwuliriza. But I don't think anyway radio ne gundi weeziri naye zistrugglinga. Nina ekintu kye bangayi kye yakimpaako lwakuba nti waffe tekinnakula nnyo nga baagala kukwata no content waffe gwe tukola bamutwale mu audio streaming platforms. Ekimanyi n'okuba wali abagezi abaatandika ddo kukikola kisoboka naye nga tekinnatandika kuvaamu bovi ssente naye nga sinageesikana muntu. Anti kati ssaawa zino ekisinga otambula kye kino kye tuliko. Abantu baagala audio visual. Audio yekka takyatambula nnyo. Era ojja kulaba nti ne ku Twitter Spaces, yes, naye teziri as much, you know, lwakuba nti zo ziconnectinga in real time abantu bangi. But yeah, so but naye kyemale ngamba wali nti ekirooto kyali nti nali jakola studio ng'eri naye bwe twagenda tukyuka tulaba trends nga bwe zitambula ne twesanga tulina okukola ate gye tulina ate neeno gye tulina naye era ekirooto kyaggikyusa. So after beneweza omwaka nga gumu kitundu tulina ate technology gwe twagala okuleeta tusibe LD screens emabega tubeere nga background tusobola ogikyusa nga bwe twagala. You know, those so many things. So kati as you move up kati ate ono tomuta kati ekyo wakimale gamba nti ono kati ekyo omaintaininga bano nga naawe okola ki okula. Abamu abantu ekibafuula ababi buli bw'olabanga nga totambula mu bulungi munno muyambeko yagende kubanga agenda tandika okuba nga takyalina kyakugattako kubanga naawe oganya okukola ki. Kati ennaku zino kyekyo kyekola kyokka sente kubanga omuntu yayingira ku myaka 6 mu mitwalo 6 after 1 year it is unfair. Abeera asuubira nti alina okuba nga akula. Okategedde akantu ako. Kati nti baba batakula era kati alina nnoonya wali ssente lwako. Anyway byonna byonna era byebimu. So yeyo embeera eri awo naye nga nkwaniriza Uncle Saymore. Bannange happy birthday. Thank you very much. Lwakuba mu ebintu by'omwe ng'esiima ina yala kugula bagita bereya. Bereya. Mitwalo olinamu 4 ogigule. Kuba waliwo bamwe mwoyo mu bbala njala gendere gye bazisuubula. Gye bazisuubula gye mitwalo nga 18-20. Era kye nabadde mbaze. Naye nti olina okwewala fake, oyinza ogenda n'ogula fake n'onnumya olubuto. Kati kinyuma nnyo olaba embeera nga ne kati gwe Simon togula bereya. Ku bugumu bwo nga bwe nkulaba ngulirayo ekyemisana wano. Ate obadde okiguze. Ate kati wano mbadde mbagulidde. Tofunayo olunaku no nga Kasuku jangu tutuulemu wano. Kati gwe Saymore oli kyali wange njagala kutuula mu butuuzi naawe awo tunyumyenyumyemu ka evening kagenderere. Tugenderere. Abanywi tobeeteekako. By the way nze nno nnywa naye kati sikyanywa biri ebyokufiirawo. Onywa kukuyisa lunaku kuggwaako. Nyinza kati ebyokunywa ate ekirala mbirina n'ewaka. Omanyi be nagenda nejja ku bantu omanyi nabeera nnyo n'abantu Saymore oli n'obeera naye n'omugulira bbiya n'omusasulira n'ennyumba mukyala we buli kiseera akubira ggwe ayagalayo ku ssente ate ogenda owulira akwogerera ebigambo akugeya. Kati ne ntandika okubeera nti nateeka obusobozi ewaka era kati mmanyi okuddayo ewaka
Omukyala mukubira misana ginteeremu mu fridge. Maye kati kye nasooka okukola maye oluusi bino ebintu bwe mbyogera bagamba nti waliwo ababiina ne bagamba nti nkola maalo, waliwo abatabiina n'anyiiga. Nagenda ne ngula fridge zino eza LG za touch nene, omwana ow'emyaka 6 abuliramu ngiina ewaka. Mutera ziraba mu hotels zibe mukyo, naye nagigula ne ngiteeka ewaka. Nengenda ne ngula washing machine ennene, nengenda ne ngula microwave za LG ennene, nengenda ne ngula kuuka ennene. Nga kiki njagala? Njagala comfort, mirembe. Byandyako ssente nnyingi, naye kati omukyala mugamba funa ice waggulu oba giteekeyo ennyogoge. Fridge ennyogoza mu ddakiika ezi ng'egikubye yona enekutta ice bweti. Kati biri fridge bye nagulanga n'obeera awo olunaku lulamba olinda bbiya nnyogoge. I threw it out. I didn't even give it out. I threw it. It's the truth. Because why do I look for money? It's the reason we look for money. I tell people. Kugonza bulamu. Yeah. Ebisinzo tubonyabonya. Kati gwe abagagga obalaba. Abagagga baddayo eka. N'omusana kusaawa 6 ng'ali waka talina kyakola mu kibuga. N'addayo ewaka. Alina TV ennene bweti emalayo. Abaana yabakolera nabo eddiiro lyabwe, mulimu PlayStation, mulimu buli kye baagala. Kati nga ebizibu by'ayina yeraliikirira kuyingiza ssente. Teyeraliikirira ati Saymore ngenda tuula naye atandyemu olukwe, atanjogerere, okitegeera. Kati abantu abasinga balaba nnanga ezo zire out interiors zizaani ne balowooza Kasuku. And by the way, ebintu emu Saymore Abana-Uganda ekyewuunyisa, they have the money. Sente bazirina. They have the money. Me, I have things I do. Nenga naye ekitegeeza, I realized it at some point. What it was flat screen za Samsung wezajja ezo covered. Nga nchayi mkiyenje mawulire. Nenjiyimiriramu. Bali bagikaba miliyoni wa 5. Nebiseerewo ssente nnyingi. Nenekwata mu myezi 2 nengenda nenjigula. Tekimpa reality check. N'ebirala obisobola. Ebirala mbisobola. Olina kubaako bye weefiiriza. So some Ugandans out there, it's not that you're broke, it's because you're ignorant, you're illiterate. Yeah, your priorities are a bit different, so you don't know exactly what you want. So you go back home. When you go back home, and you sit on a chilled drink. You drink a belea. Ojinywako mpola mpola. By the way, ebyo byokuddangayo ewaka n'onywa ku byokunywa bye byanjigiriza nti ne whisky bw'oba omunywa tolina kulwana cupa gimalamu. Onywako paka wo. Onywako n'obako wookoma. Kati eri gundi kuuka gye nkugamba, omukyala ateekerayo akanyama. Kati w'omugamba nti ekyokunywa kiteeke mu fridge. Ne grill. Nezu grilling n'obumonde buno obuliko ebikuta nabo bugendeeyo wansi. You go back home, ebintu byolaba byoyagala olye ku Serena n'obikola awo. And you enjoy those things. Wadde ogenda gendo yonoone million. Balcony. Yeah, your balcony. Kati of course waliwo alina shade. Owa shade soogera naye. It's a balcony waggulu. Balcony ze ziri waggulu, shade ze ziri wansi. Nagwe nagambye nti waliwo omuntu nga yapangisa wantu naye ng'asula walala. Enyumba ya kalina erina ekitiibwa kyayo. Osobola okuba nga wapangisa Lungujja naye ng'osula Mmengo kubanga b'Emmengo b'otunuddemu. Kituufu. So byebyo kati Abannayuganda balina obyemanyiiza ebyo ebintu okubeera nti babyetuusa. Mwongera okukola nanyiizeemu kituufu kya mutima naye yongera okukola. But most people nze ate benjogeddeko nabo baŋŋamba Kasuku ya inspired. Nze kati bemma njogera Saymore nze soogera ku mboozi y'abaavu. Enjala n'etuluma. Enjala yannumako nange nze nabeerako mu kibuga awo mu vaaka yange nga tuli bavubuka twagala kukola tunoonyeza obuli mulimu awo. Oluusi ne bigaana omusana ne gwaka ne tugenda tutuula ku Sheraton awo nga we tufuka we twebaka.
gwena n'ofuka n'ojja mu garden bali bakyakiriza abantu obeera ku garden awo ng'ekikomero ekyo tebalina kiteekawo ng'abantu bajja ne batuulawo awo n'ogenda n'ofuna ekindaazi n'amazzi n'onywa n'olyoka oddayo eka nga ekizibu ekikubonyaabonya toyagala kubeera waka. Kati nze abavubuka be batyo benjogera nabo kati abanyiigira abanfuna obubi be bali abalowooza nti olw'okuba ye yabeerangawo nga you are totally hopeless that I have to discuss or sympathize with you. Why tewali mmere ne jadda teri mmere? Naye bano abalala abayita mu ezo challenges nga taatawo ne maama we ekyokulya n'ekyokunywa weekiri naye gwe weewaggodde weesiriwazza bo bategeera gyenva era gye bali babeerayo awo ne single room tebatera kuba mu single room kisenge ddiiro nasalawo n'aganka ngende nguliremu amataala amalungi foolaba edda Saymore nga tukwana abawala nga bajja ewaka nze leverage gye nayina TV ne DSTV gana DSTV y'emyaka 15 ne gundi ne babitata muno motwateekanga CD DVD ka DVD kange nkyakaira newaka ey'abaavu yalinga VCD esoma VCD then DVD nga teboola nayina DVD nga waliwo n'awagenda flash oloza akajja naye nga ssebo firimu emu ogenda ku flash eggwawo bugwi so kati abavubuka abali eyo olina okubaako ebintu bye weekolera nze kati olunaku olwaleero ntuula awo nina ebintu bye mmanjagala okukola n'otunuulira abaana enkoko tugiriira eyo tukyagala gituusa waka waliwo wootuula wansi n'ogaa naye eno famire ngitaddemu ssente nnyingi bandeke nange leero kati neeteekemu ssente tekikutuukangako mpaka nakati nkyakikola nze awo ekyanja bemba ntambula nina abakazi bensanga mu mamotoka ng'apaakinze ali mu kulya ice cream nga bw'anaakatuusa ewaka tekajja muwoomera nakankakubire mu motoka wano omwana akutunuulira alejjukira omutima gw'obuzadde ne gudda nogaakamuwe so kati olina okubaako ebintu bye weekolera nga ggwe omuvubuka ebikusanyusa n'obikola nga tonnabayingira bya famire n'omuwala ng'oli eweekolera akasenteko weemanyiize nnyo okwegulirayo akagatta akalungi obwo bunnika obwo nga bw'okambala boti naawe owulira kakusanyusa bwe munaalinda mbu bakuwase ebintu biri mu bufu kyokaba nze nina guna gye nali njagala okugamba abaana naddala ab'obulenzi ti omwana ow'obulenzi singa oba omaze for example omaze essomero in time ku myaka 21 abawala bano abaalubaluba bandi batandise ku myaka 25 osooka oyambale ku ngatto y'ebbeeyi naawe ogiwulire oyambale ku jini naawe ogikoleki ogiwulire naye gwe imagine wakafuluma university ofunisizza akawala olw'obutatonda kuzunga n'abaana ogenda okumaliriza nga ggwe ensonga lwaki osanga omuntu omu ng'akwata sente aziteeka mu famire ye yayinako ku his time nga buli kimu akyekoledde kati bw'oba omaze okwewa mikisa mingi okuwa abalala naye n'ekirala abavubuka njagala bagamba mu mbeera ng'obulamu okyagatta bugatte maye Katonda alina kyakola bw'oba okyagatta obulamu laavu ebaawo naye n'abakuwaako babaawo omanyi Katonda yakola abawala yakulabanga okulaakulana okutuusa kati va ku miyaayu gy'ennaku zino naye wakyaliyo abawala ng'atunuulira omulenzi we muto alaba balina gye balaga so nkutegeeza omuvubuka bw'oba oli eyo of course soogera ku banaku naye waliyo abavubuka ng'osobola okufuna ka apartment you work in a bank kale ne bw'obeera okola bumuno bw'osimaa budduuka bwa siddi biki naye ng'ofunye ku mukisa opangisa awantu awategeerekeka kisenge ddiiro otadde waawe engatto zennungi oguze ki flat screen kyo 55 hisense si ya bbeeyi nnyo bali mu miliyoni 1.82 kugamba nga olaba obulamu bino ebisookerwako bikoze eki bw'ofuna omukisa ogwegatta weegatte ebyo time eyo sexy waasinga otambulira anti abawala babeera balowooza you have accomplished kati luli ewaffe wali awakadde wuufa y'ekibaawo eyo iraba kati ate screen teyali y'amaanyi
computer yali ya tabbu nnyo ng'ogiyina mu nsonda wali bw'oti ng'osobola okuzannya music kati ng'olina woofa y'ekibaawo kakati Katonda n'akuyamba n'ofuna hard drive n'ebeera ya 500 ati yegendako firimu. So abavubuka bw'ofuna omukisa ogwegatta bw'ofuna omukisa ogukola kikole nga bw'oyagala you know weegatte have sex ekiba kikusalako kitanda ng'ovudde mu blanketi zino eza loogi Katonda n'akuyamba n'ofuna ku kave blanketi eyo yagenda neesala nnyo negenda mu loogi negenda ne mbalwadde tenyuma. blanketi ze ziriwa tozimanyi zino ezibeera nnyo mu loogi era zigenda nnyo ne mu ddwaliro mugenda mu loogi ki va ku woteri ngambye loogi era ngenza okwogera loogi nga njitegeera anti era loogi zirina blanketi nze blanketi nduddo ziraba tozimanyi zino wamma zakyoyayo yeeze zibaako buno obuntu obuvaako nga naye botinibe ezo nasembo zikozesa mu primary secondary nali ngenda ne bed cover nayo blanketi kubanga yali y'amaanyi nnyo ate nga ku ssomero yali y'amaanyi nnyo era buli yagina yalinga w'amaanyi nejjukira oba ofulumye waka gy'ofulumya nayo zikyaliyo blanketi mu loogi mweziri naye gwe ogenda mu loogi kyezo mu loogi mweziri nnyingi mitwalo 3 n'okukirira wansi togiwona yebeerayo naye omwo temubeera mubiku kyesimanyi naye abavubuka bannaye mwegatte naye nga cautiously of course mukozesa obupiira naye bw'ofuna omukisa ogwegatta weegatte kubanga waliwo emyaka gy'otuukamu eno kati nze nnina lwenyinyuka ng'omubiri siguwulirirako ddala ng'olunaku lwatabuse olwo naate osuze nga oli akwagaza ripooti oli eri meeting eri wali ate naye nga n'abakwagala kati tebakwagala nti bakwagala gwe Saymore akwagalako ssente zo oba linnya lyo akimanyi bw'amala okukulaba olunaku zino wafuuka mwangu olinamu ku kyabi ojja kimuwa so abavubuka abo abali mu eyo state please have sex mwegatte dance naye naaba myaka gyammwe ekisinza okwoluna sex ennaku zino be baana ejene ey'okweyawula ennyo okweyawula batya kati owabirimu ogumu nagwa ku kikazi ekya 32 oyo sex asinga onnyuma omumanyi oyo wakozesa munne babeera beeyagala kijja ne fruits nekikuletera fruits nzo ebyo ebintu nabibaamu abawala nga bajja okundaba ne bandeetera fruits oli najja n'emmere n'afumba kati nze jjukira nabeeranga nva mu bbaala ogenda owulira oli akukonkonye ku ssaawa 4 n'oggulawo ng'omumanyi wakoze naye program najja n'afumba ogenda ozuuka ku 7 ng'ali ku DSTV alaba akulinza ozuuke DSTV yoleetaddeko firimu z'aba Chuck Norris alaba era naye DSTV awe balina eki Nigeria yali ani movie magic yali African Magic balina firimu ezisana balina is it channel yali ya music n'ozuuka nga bakuwolezza engoye omwana n'alyoka azigolola n'azipanga wamu n'osanga ennyumba yo nga nawe tokkiriza nti yeeyo omanyi boyfriend wedda boyfriend alina ku Big Brother nga osinzira boyfriend ogamba nti ndi mukola Big Brother gwe Big Brother boyfriend alina DSTV nga wobeera ewola Big Brother naye nze ati nze salabanga nnyo TV nze nabeeranga mu kugomoka anti kati ngamba omuwala wenabadde wa Isaac nina gwe nayitirako jjajja wange omugaa jjajja jangu ntaasi najja ate ono naye ndowooza abantu banyiigira dda naye nze wammwe leero gitunuulira obulamu bw'obuggusiza oba olwanya entalo jjajja agamba ate ono ani yakugamba oleeta abawala wano oyagala ki wano oyagala mwagala okusiiga omutabani obulwadde fulumage
agenda kati wava ujja yali alemeddewo Jjajja wiiki n'akukobera ki? nagamba genda mu maaso n'obulamu bw'abakazi olina ggoba bakole nze ne jjajjange tussa kimu namulabe ng'akubuulira ningamba naye jjajja ono gwabuulirira yabaddeawo nono mayi byadda ngamba yadda nga nkusabira gwe kola bibyo saala zange zikyaliwo nkusabira abo yiriba abo bo bayiribye abayiribye ne mugamba ya jjajja mu maama kiyinza okuba nga olinamu elements za maama kakati jjajja nga waakulengera bw'ati alina amagambo ndekerera omwana wange so naye but that was just by the way. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Tutandise omwezi guweddeko Feb agenze. Feb is my favorite month because somehow my birthday comes along. After omakati tuli mu myaka abantu mwe bafiira Saymore. Nti okera ku makya I learned to appreciate life more. And appreciating life more mubeeramu okwerekereza ebintu ebimu noga nti ekyo sijja kikola, mubaamu okweyagaliza, mubaamu okukkiriza ensi nga bweri, nokkiriza nti ngenda kuwala no babajja kumpalana, nolekerawo okweguya abantu, noga nti kati kyekisinga obukulu mu byenkola. Kati nze saawa eno oli ne banjerega nti Kasuku otukubye nnyo omukazi mu face. Kati saawa eno kye neetaaga sikyayagala nnyo bizibu n'abantu. Nawe weetuuka nga oyagala odde waka ofune ku mirembe. Weebake. Noga kanjagale mukazi wange. Bwe kiba kye kinaaleeta emirembe wano. Okitegedde. So those various things, waliwo omuntu gobeera oyagala oteekako amaanyi, noga kati ate ono muteekako gaaki. So ebyo byonna bijja as you decide to appreciate life ng'okuze. Otandika otunula nga bakyali bo bewabeeranga nabo bonna bafumbiddwa oba bafunye abakazi, babeera n'abaana baabwe. Saymore gwe wakubirangako Beniti n'omugamba owaayi jangu valo oliwa. Kasuku maani nazzeeyo dda ate nkya nnina okkeera okukola. Kati awo reality zitandika okukola ki? N'okubira nno kyaliwo n'agamba ekintu nga kyanga eky'obuto naye nga kyabuvunaanyizibwa. Zzeeyo kunnyenya linnyo lya mwana. Weebale nnyo. Ng'essanyu kati ly'oba oyina omwana wo kuzuuka ku makya nakkonkona. Daddy, Tooth Fairy gave me money. Naye nga wazuukuse ekiro n'oteekayo ssente. Napataddeyo ssente, juzi nateekayo ssente. Omwana yakuula amannya 2 ne mu emitwalo 10. Maama we n'ateekamu 15,500. Okiraba? Kati gavumenti ndala eba esazeewo ate nga bweyagadde. Naye kati ogenda okulaba nga bamuzaayira mu gavumenti ya NRM. N'otegeera nti eyo enkola ya NRM yennyini. Okitegeera? Gavumenti mwazaliddwa. PDM sente zijja ne bagaa tuweereza 10 ku ground ogenda owulira abantu bafunye emitwalo 10. Ate bw'otaakaane kubanga ate olina okusigalayo mu gundi y'emmese. So kati nasalawo ne of course buli omu kati eno stage agiyitamu. Ate waliwo stage we tujja era okuddamu ottabukira ng'abaana abakuze ate ng'olinamu kasenteko kati ng'okola bibaswaza. Ng'ogamba nababeererawo kaakabaaga kati nange kati saawa eno byenkola nswaza
nswaza baganda bange be baswala sina mama wange gwe nswaza oba jjajja wange bo bantu bakulu era bagamba mubone naye kati byenkola nswaza bbuula akubirako kibeerawo nga kimusiiwa ayagala okuŋŋaana ya Isaaka bantu bamanyi nti nkumanya ebintu byonyumya naye laga wayi sijja tinkuula musajja ayinza okunviirako wano nswaza mukyala n'abeewaabwe naye ne bajjukira nti nze waabwe bagamba abakulu aliwo bamugamba weerondera ekintu kyofaafaagana nakyo kitegeera kati yeno stage naye ate nina stage wenjoswaliza abaana kasita batandika yingira senior 5 senior 6 senior 4 nga nkyakola ebintu bino ebyekisiru but did you see your daddy ugenda ka option ya kushara nzije nga no, we want mommy to visit us for you daddy we shall find you at home ngoma yakati otandise obaswazi awo nawo nzijera nje n'obudde bukyali awo nawo nja gituuka ke stage so akwagala eri waggulu akumiikiriza aninde nzija nawe njo swaliza abaana kati ate nyingire phase nga banne kokola omukadde waawo banna yekole walugezigezi stage Alex mukulu gyali akola ebintu mwe nyini amulamu ne munyiga ne muswala ye nagamba well have a good night Amara here kale kyakoze mwongedde nnaku ssatu kati abantu banyiga wano ogamba ati abaana bawunya naganze bampunyiridde kati gwe musobola okubaganya ebirowoozo obawunya bati bawunya nga yagugambye ebirowoozo babikuwadde so kati that's the whole thing about appreciating life. That's why February really strikes me so much. Abantu bangamba nnyo why do you party hard? Because kati mba nnyongeddeko omwaka kintu kwongerako omwaka nno tokiyita kyakusaaga kinene and not just about nti oyinza okufa ffenna tujja kufa naye ebintu by'oba olabye gomanyi nti omwaka gujja kyaliwo n'awasa n'otaddamu mulabirako ddala kati nze nina abawala ababeeranga mikwano gyange nga ne ku 8 omukubira oba ye nakkubira kati tebakyasobola nga bakkubira Kasuku kati oliwa n'ovaayo mu buliri ne mugana ne mutuula ne munywa walagi ku 8 ogw'ekiro kati saawe naali ne bbaawe n'olyoka onyigira omusajja omukazi eyatunyumizanga emboozi z'ekisiru gwe twatulanga naye mu bbala n'atuyitira ku buwala nga yamanyi okuyita agende waakawala omanyi gwe bw'obanga ng'oyagala okuwangulira omuwala kwesa muwala munne omugamba n'omugamba nti genda omuwala oyo munsetingire n'amukwata ku mukono baati abawala tebagana bawala bannaabwe naye namugamba nti ono Saymore mukwano gwange kati abakazi bo babeera eyo n'anyiga olako bamweyagala n'omukazi oyo tebeeyagala naye ate yaleeta abawala tamuyinaako kati gwomunyiigira bino mbo ayinza okuba amulya tamulya naye ate yaleeta abawala so but kindeetera okwagala ennyo obulamu n'okubunyumirwa nze sikyayinako ebyo sima Kasuku emyaka gyo wabeera mu bba gwe nze wonkooyera bontunuulira bonkoowaŋŋondeka you leave me alone yabe mba nkuswazizza you leave me alone era sigambwako ku byenkola ebyekisiru genda maaso kati Saymore guno omwezi gubuutikiddwa story ndowooza zibadde nga 2 emu ya Suuna Ben ne Nambwayo Suuna Ben yafiirwa maama we ne naddamu n'akola ez'olutalo obupya story ya Suuna Ben ne Nambwayo wagigoberera mbadde nkiraba kubanga era tulina kyogenda gigobererako okuleka gye twagijja ku nnyumba paka no weetuuse n'ebintu ebirikaling Suuna byakola kakati jjo bamuwadde ekipapula ekimusuuwinga era bajja mumulekayo mu kkooti okumulekayo batya musango gujja mmusinga bw'olwa bino byayogedde kakati ensonga ya Suuna ekisooka ebika by'abantu abatategeera Suuna ekisooka asobola okubeera omukazi yalowooza nti nno omusajja alina okuwa omukazi omusajja alina okuwa omukazi ekyo ekika ky'abakazi abali awo
bamunakuzaddemu bankuzaddemu omwana oba ontegeera tasobola kutegeera Suuna. Ekyokubiri ng'omuntu ebintu by'olina wasikira bisikire byonna. Wakeera ku makya taatawo n'akuwa ebugolobi n'akuwaawa omukazi munnanga asobola okukyankalanya ku ttaka ly'ebugolobi n'olimulekera n'ogenda kulya embuya taatawo lye yakulekera eddala. Kati n'oyo naye asobola obutategeera Suuna Ben. Naye omuntu ategeera Suuna Ben y'oyo ayina ebingi oba ebitono naye ng'atobye nabyo bitono bifuna. From scratch. Ninde nawe njogera ningamba nti abasajja engula yaffe ey'ebintu erifane. Nyinzo banyala gwetaka lya bukaddago asatu. Ninkwatako obukadde 15. That is 50%. Along the way nenkwasaswako obukadde nga 7. Balance afika waawo omusajja n'akubira ofise obukadde nga 5 n'omutera yakamu na paka sente bezikola ki wezikwayo za kwefiiriza. Nomala okuteeka akatako kagula abamu bakyalemereddwa na paka na kati tulina abantu betukuzenga tulaba nga talina ttaka mu linnya lye. Abasobodde okufuna ettaka because of promotions ne connections balina dibalemye okuteekako wadde n'akayumba. Ate be basinga obungi. Kakati nze antu wange yatandika kalina gye nasobola okulaba nga bazimba mu maaso gange. Antu wange yatandika okugizimba mu 2008. 2008. Naye yasooka najja n'akuba kasiraabu ka wansi nga taliiwo. Bajja okukuba aka waggulu najja. Naye yakuba kasiraabu ka waggulu. Kati mu mpulira bakulu boogera because by then there's an senior 3. Naye mpulira bakulu boogera nti bannaye kanzire bungereza kalina kyenkoze sikirabangako. Nga nze ndabanga ekyaki. Ekya bulijjo. Mu kukola bangamba nti kati olaba omukazi oyinza yalekawo obukadde 5 waggulu awo ku kisiraabu. Obw'ebiseera ebyo. Kati kalina it is another dedication okuzimba. Kati nsaba tukkirize nti Suuna Ben we tukonsideringa background ye mulabe ennyumba ya mama Suuna Ben we yabadde amakaago si makulu. Era yagamba yakagakola. Otegedde bulungi? Kitegeeza nti ne maama agenza okufa ng'obulamu babugasi Katonda bonna abayambidde wamu. Era kyogera ye mwennyini Suuna yasise famire. Otegedde bulungi? Kaakati kitegeeza nti Suuna Katonda abanga abasaasidde busaasizi ne yeefiiriza naye n'abaako kye yeeteerawo. Tebusobola kukyala lunaku lumu n'omugamba nti Suuna ennyumba giveeko n'agikola ki? N'agireka. Kubanga direction y'abakazi bonna gye baasooka okuvuga eri emu nti ono ye maama w'abaana bo kitegeeza ennyumba mwagigula babiri kati kutaka muliko babiri kitegeeza mugabana 50 ki? 50%. Kati biseera nga tukyalina sayansi nti alina abaana bameka? Babiri. Kakati tujjeko ne percentage y'abaana buli mwana 15. Kati alina bameka? Kirabika alina olubuto talina olubuto kati lwaliwo. Wadde abambagamba lwava mu buvi naye simanyi. Netumaliza nti kakati kitegeeza Suuna abasigaza kukanya basigazako 20%. 20% za bavalue tusonde sente ze tuzimuwe. Oba ontegeera. Kakati si kyangu nga betukikola ki? Kakati ekyo kyenkwadde background gyenkwadde njagala ekuyamba otegeere pain Suuna gy'asinziira okwogera byonna byakola ki? Byayogera. Naye abagoba Suuna bamukwatiriza nga tamanyi bo ne bamuyita amateeka gasigala amateeka kasitagabanga gawandiikiddwa. Awo nawe nsaba tutegeere. Mukalulu omuntu asayinize ku declaration form ne wabanga yabadde asembi muganda wange gwe kyoba osigazza alowooza nti owangudde genda mu kkooti. Naye mu mateeka yaba omutuufu basobola n'omugazeeti nga mu parliament n'omugjayo bujja. Kuba etteeka kye ligamba. Kakati etteeka bano abagobagana ne Suuna bo webanga bamusalira amagezi bamusalira mu tteeka kati ba amateeka gasobola obba protectinga. Kati wadde ngeri pain ngikubulidde era nga Suuna mutuufu ku byonna byakola. Naye mu mateeka ate byakola olw'obulumi bisobola omuleetera obuzibu. Ekyo kye kisingira ddala okuluma. Wabula nze mu ndowooza yange eri emu nti ono bwe yavaayo n'alaga sayidi ye ey'amateeka. Public yali emujajinze n'etabulwamu. Manye ono mu Uganda ekintu ekijja. Olwa story ya Chosen Becky na Amiri. Ensi yasooka n'ejja n'ekuba Amiri. Amiri bwe yavaayo n'abaako by'atangaaza ensi n'etabulwa n'ebyesonyiwa n'ebivaako.
baba tebasaze wani alina musango niba batabudde babikola ki nibabivaako kakati oli bwajja Kamogana aleta side ye y'amateeka bajja n'akola bu interview awo abamu ne bamutegeera naye Suuna ndowooza time gyemaze okugenda essubi litandise okumukwewa kati bw'agattako n'ebizibu byafunye ne yeekyawa kati ate akuba bubi nnyo ebireka nga bizinensi y'ono eri balance kyokka jjukira ono gwakuba amateeka gasobola omuprotecting ekyo njagala nkiddemu kubanga oba buyaayo basi buyaayo kyonna kye baakola baakikola mu mateeka era etteeka likikola ki nonta nti ng'ogenze mu kkooti n'okikyalengi nga asigala akyali mu tteeka kati awo Suuna we wayinza okumuviira akabasa naye oyinza obutamujajinga lwa nsonga nga bwe nkugambye nti e Kampala wano bantu bameka abasobola okwefiiriza nga Suuna bwe yeefiiriza okusobola okubaako ne kyakoze eki nedda gamba ng'ovudde mu kyalo n'ojja mu kibuga nokka Garuga is prime land ntegedde bulungi ku mazzi wali ontegedde bulungi nasemba okuba ne Kamoga awo ng'atundawo miliyoni 8 kati balina okuba bayingira 120 kakati kino kye tuliko okuzaalibwa kumu n'okufa kuki kumu wabula intention to swear eyinza okuba nga yakukanga kubanga bino byenkugambye emabega w'obwongo bwa Suuna bw'afuna lawyer n'amuinterpreti nga asobola okusibwa oba ontegerwa asobola obuvunaanibwa naye wano mu Uganda twafunye obuzibu butulina kye tuyita public court nga kooti y'amateeka tennasalawo public court mu ggwanga muno yaleese obuzibu era erina emisango mingi gyesazeewo ate nga ekizibu kye tuyina n'abantu bafe abamu mu judiciary ate babeera swayed by public court tegedde bulungi nagamba waayi sijja kweteeka ku bantu public court esobola okuteekako erinnya ly'ogenda okulwana okwejja kati n'otalijjaako kaakati kino kankigambe nina omwami bwe mba nina obutaka bwenjagala asobola abunguza lwaki namusiima nti lumu mba nina kyava okunguza omusajja gwe natwalako mu kkumi nagamba badde obadde nakyemba okulambula nti ngobaawana ani gwodiringa naye namugamba nti kunagamba ye muntu gw'osobola okuwa ssente wakati ffe byaffe engula yaffe mba nina akakati nemugatta nga balance nga bwe yali bwakolaki ne musajja wange mu bbanga lya myezi nga bino bamusibayo ko wiiki bamivuyo gya ttaka ate nga background gyenkuwa omusajja mulungi kaakati ettaka n'emivuyo mukwano gwange tebatagana bali bwe bati ye ettaka n'emivuyo bali bwe bati ku buli kampani entunzi y'ettaka kaakati olumu ekampani entunzi y'ettaka teyandyagadde kubana musango ng'ogwa Suuna Ben ne gugenda mu lukale kubanga guyinza okuzuukusa abataamatira bangi ne batandikira awo kimaniriza nga public court ekoze eki emulidde jukira ate public court be bakaki bakasitoma era ne mu bye nnawuliddeko nga waliwo abagamba nti kaakati gwe buli ayina kafayiro ko ng'okakasa katuufu nze kampe tulabe mulekwe agende mu kkomera ffe naffe tukolere abantu kati awo ffe abatayina katuufu ke tulina nga tudde ebbali nga tukola ki we are wait to see naye nga nze background gye nkuwadde nti ettaka n'emivuyo osobola ku makya n'ojja wano nga bwe tuli mulekwa omusika n'agamba mpa akawumbi n'omugamba mpa ekiraamo n'ajja n'akikola ki kumbe wakuguzizza alina banna abalala 3 bali Bungereza kati oyingidde emivuyo nga tukola ki nga tomanyi anyway it's been quite the week I mean the month of course naye mukali nga mmaliriza ku nsonga eyo awe tuddayo fe abameka abasatu Suuna Ben Nambwayo ne Kamoga
bino byansi bwe nalaba ebbaluwa bwe nalaba posti ya Nambwayo nga mama Suuna afudde kyampa okuguma mu mutima nti Mary amanyi Suuna. Anna omukazi gw'olyanga omweriiridde byonna ebyo gyebiri abakazi abalalu tubafuna naye waliwo omukazi nga mulalu nga tafunayo olunaku lwategeera naye bw'olaba posti ya Nambwayo akulaga nti amanyi nti Suuna mu bantu bayagala mama yali amukola ki amwagala era ekyo nakigamba nti era ne Mary kyemmanyi mu byonna byasinga okukakasa akimanyi nti nno Victor oba ekimu ku by'obuwanguzi Suuna bye yakyasinza okufuna e Kampala ly'ennyumba eyo. Kaakati ne Suuna alina okusooka okutegeera naye yennyini mbonga alina kirowoozaako nti abakazi mbeebaseeko lwaki Mary gwe nkugulana naye kitegeeza nti tulinako omugga gwe twali tusaze naani Mary then tugende tutuule bwebanga Mary naawe okimanyi nti ennyumba y'omusajja agyagala ng'ate nawe Suuna omanyi omuwalo naye nawe yali akusazizzaako nga tuli mu property eyambuka mu bukadde 500 Mary bw'abuukawo n'obukadde 5 ne bakuwa ekyapa kye ekiri kiriini it is okay. Kakati wano we tugenda we bayita okukompromisinga amateeka gajja kubaako galeka mu kkooti neera omusango ujja kubaako gwe guleka ng'ayavuwadde. Nze nkakasa guno omusango tewali agenda kuvaawo nga yawangudde. Anaawangula olw'okwogerwako ebigambo ajja wangulwa ajja fiirwa image. Kale ndowooza story endala ebaddewo ebadde ya Namukasa. Namukasa njaga bali nyongera kutwongera kusaba Dr. Jose Chameleon. Awo osaba ki? Kutusonyiwa. Chameleon omanyi waliwo abantu abamaze ebbanga eddene mu Uganda. Chameleon ebbanga alimaze nnyo mu Uganda yeekuumidde nnyo mu Uganda. Uganda agikola ki? Agimanyi Uganda erimu okweyiya. So tusooka ne tumusaba nga elder kasita amaanyi go gaalabise n'avaayo n'akola ki n'retract nga byakola ki. Kaakati bwe tumaliriza Dr. Jose kidde eri waffe amawulire nze kino ntera nnyo okukyogera wano okumatira mu mitima gyaffe kigenda tuwangaaza nnyo. Kasuku nze munange bw'opaakinga emmotoka yeeyo kimpa ssuubi naye tekinsindiikiriza kgenda gye bagigula. Ebintu byonna tujja bifuna naye mu kaseera kaabyo at the right time. Kyokka ate waliwo bye tutagenda kufuna kubanga omukisa gwabyo tegukyakola ki gukyaliwo. Kasuku mbadde ku mpewo leero ku makyala tulaga vidiyo yo eya gundi za birthday series za birthday z'abantu bali bakuwa ebirabo ne abadde bakwagaliza amazaalibwa amalungi. Omwana azze 5 years ago ayinza okufuna obuzibu okufuna posti ya Evelyn Anite nga amwagaliza birthday. Ayinza okufuna obuzibu URA okumuyita nga bali takola nayo closely kubanga ebintu bikyuse. Ebbanga abantu bamala ku TV kati likendedde, ebbanga abantu bamala ku radio likoze eki. Mwe mwafuna omukisa ng'omuntu gwe gwawuliriza bw'amala okuwuliriza n'ajjako radio n'atambula n'akola ki agenda. Tuli ku muleme nga kituufu kati katono kati kyobala nti nze kyenkubanga nti nze neebaza Katonda nti ndi ku lisiti y'abo abawulirizibwa. Niwaba mpulirizaako eddakiika mmeka? 3 kubanga lwo nabaganye okugenda ku lisiti eyo ng'ate bagipambanye ng'akoze buli kimu naye nga lisiti y'abasatu nti ati nze bwanvaako ajja kgendako ewa Sseeguya agende. Kale bakabangatta omugendo naye ku lisiti nkola ki kole ne waliwo abaafuna omukisa ng'ensi ye gwewuliriza bw'ati abantu ne bamutegeera ne bategeera ne kyagala. Nze nsobola okubeera birthday yange naye omuntu ayinza n'okubulwa okumanya ekirabo kyagenda okukola ki okumpa kubanga abadde angubene olwa competition eriwo tafunye mukisa kuntegeera. Bakasukwa ensi yabawulira ne bategeera kye bali ne kye baagala mu butuufu oba mu bukyamu bwaki bwakyo ng'amala kutukusinkana n'omugamba nange nekyo nkyogerako naye ate
ekyewuunyisa ekituufu kiri kitya kiri bwe kiti. Kati n'abamawulire njagala bategeeza ekintu kimu, amannya gakyasobola okukolebwa naye nga si manene nga agaasookawo. Ekyo kimu gakyasobola okukolebwa naye singa luli, kubanga kati competition abandi badde abawagizi baffe kati tukompiitinga nabo. Nze kati sawa ndi mu kukola analysis ni waliwo agamba kati Saymore akyogedde bwe badde alina kyogera bw'ati. Luli nalinganga mubuulizi nga alinganga Katonda gwawa nga tuli ku gospel truth. Ontegedde bulungi si bwe kikyali. Kakati mu mbeera efanaganako bw'etyo ekisooka erinnya tuli considering ekitono nnyo Katonda wabaako kyakuwadde. The next example gye nsinga okuwa emeka kawo madino obuzibu bw'amasannyalaze wano naye sirina lunaku w'amasannyalaze lwe yajja wano nga tammanyi. Nze Kasuku ekyo kati nga bwe ntudde wano kiba kimmaze. Nti at least omanya wajja kubaawo ekyo bayita social capital. Otegedde bulungi. Kakati sigenda kunonooza birthday ya Kasuku yafunye response y'abanene balala kubanga it is not my birthday. Nze ekizibu ekyange ekibadde mu kaseera kugabadde basannyalaze naye tewali azeewo nga kuba biite kuli akola ki. Kakati musooke mu matina ako kookola ki koolina. Ekyokubiri njagala mumanye nti si buli mboozi eyogerwa nti yakumpewo. Kati mu entertainment industry muno mulimu omuntu alina emboozi. Seeguya ogulaba alina emboozi. Abantu balowooza nti Seeguya alina lugambo talina. Ku bintu by'amanyi ne byatugambyeko. Abantu balowooza nti Seeguya alina olugambo. Oyo musajja talina lugambo. Ye alina emboozi. Naye anyumyako mmeka. Nze yaŋŋamba obukedde yamugaana okukola interview. Ne naaba. Naye kiyinza oba kimutaasaako. Kimutaasa. Nali nyumya ng'avuddewo. So mu byonna kingezaako kugamba nti bw'abanga Seeguya abadde ng'abirabe bimutabenyumya gwe n'ogenda muli gye munywera walagi wammwe mulina gye muli gye muzannyira puulu wammwe emboozi ne tuginyumya wano ebadde ya off air ogenda okwekanga ng'egenze ku mpewo. Ng'eguddeyo. Ekyo nakyo tukimanye. Ekyokubiri be twakula tuwulira abamu baatulimba kubanga yesitaye yalingawo nga Kasuku abeera ku mpewo bw'akuba olimba Dr. Jose Kamini agamba ogamba te Dr. Jose Kamini muganda wange n'olowooza nti beemanyi naye nga tamusisinkanangako. Ekisembayo olaba obuyeekera gavumenti ene tuvuze emyaka 4 yajja lwakuyeekera naye golowooza tewali baali baagala kuyeekera gavumenti eyo we baaliwo. Oza Museveni gwe kyasooka okujja mu moto baaliwo bangi ne si buli kimu nti kyaffe ebintu ebimu by'abantu abaki. Kakati bakuwadde emboozi esobola n'okuba nga ntuufu naye ddala gwe agwanidde ogibureekinga. Kyova nti nze oli wajjana nga Saymore Kasuku yanzaalamu omwana tamukola ki? Tamulabirira. Nga mukubuuza olina TikTok account yo genda recording ka video kateekeyo nze nja buukira video. Obeere ng'olina fall back position. Sigwa kyetandikidde. Oli aleme gamba nti omulwanisa. Abana ebyade ku TikTok ensi yonna yabitegedde. Ani bwe buzibu nange bwe nnina ennaku zino. Sajjawo Saymore ekintu kimutuukako n'oyagala osirika ogenda ensi yonna ekiriko. Oga kati bannaye nkole ntya nfiirwa akantu. Now it is public content oyadde oyagala nkole ki? Yali simbuko yali tava mu inbox ne mugamba genda ate bwe yagenda saakola. Hani yalaba ngeri gye tukubagalanira kangu. Ensoba ne mugamba manyi kyo bonkola bwe ngenda genda ku TikTok yo buli kikuluma teekayo nze nja buukira eyo. Ne mulekerawo okweyimbamu omugwa. Waliwo story emwe ekyasinze okunyeenya amawulire wano. Omusajja yasiba abamawulire naye nga yabagamba bebaboogera. Abamuli just kale bo ne bongera ne basiika nnyo. Ebirungo ne biyitirira. Naye ng'emboozi yatandikira wannyini emboozi. Fresh spices ne ziyitirira. Olina ate nali sisuubira tikinaatuukawo wano. So kituufu okubreaking egguli nti kirungi. Kasuku ayinza okuba yakabreaking amawulire ga mirundi egyo ag'embuto.
mbadde nsaba gwe eryokunalireke olemedye eyongamu oyinza okuba kwola olubuto lw'olulangirira ate oli lwalugjamu otegedde bulungi olyoka owulira embaga kale waliwo gwe eryomuyimbiri gwe bampadde awo baŋŋambye ali lubuto omufundisizaawo olubuto nga nalufunako kubanga yalufunye mu musajja muyimbi ki gwe baŋŋamba ali olubuto nange bano gwe baŋŋamba awo so kati mumbeera efaanaganako bwetyo lesson zokka ze tufuna erinnya lino ddungi tugezeeko kubanga ate erinnya bizinensi naye baako kyeweerekereza mmaliriza na kino Chameleon okugamba nti ogenda mu obukadde 10 abaakuyambye kubanga ogwo musango badde na sivo sibo kiri omusango oguli sivo gufuluma kooti ne muteesa ne mumaliza nga mwesonyi ne mutambula ne mugenda omuntu waagamba nti ayagala kukulopa bakyasinga ayagala kusala biwawaatiro omwetonde obulamu kukole ki naye omuntu asobola okukola ekintu mu bulamu obwensi nga tolina gwosobola kinnyonnyola naye nga kikuluma ekintu ekyo njagala kigeraageranyako ne Ssemaka afiiriddwa girlfriend ku lunaku lwa birthday ya mukyala we girlfriend gadde akaagala naye nga newaka bamusuubira gye alina okujja n'ebirabo nojja n'otuuka n'osimayiringa bwoti n'owulira nga munda ofa n'obreakinga n'ogendako mu kiyigo n'okaaba eddakiika zo 2 ate n'ogasangula ate n'okomawo ng'ekikuluma weetaagayo gw'ogambako nkupulira akazi kagenze naye ng'akulinaanye mukyala otosobola mumubuulira kizibu kikuluma weewala okusindiikiriza omuntu okukola ekintu nga tolina ngeri gy'ojja kibaako gw'okinyomeza naye nga kibi ate nga kikuluma awo twegenderezeewo omuntu asobolera ddala Namukasa obiwulidde okuva ewa Saymore tukwagaliza birungi byereere naye sigala ng'oli mukazi mugumu kijja kuggwa kubanga awo wooli obadde waliwo gaapu abantu baagala nnyo abantu be basobola leke tokkiriza kusoboka naye manya nekyenjogedde nkireese ntya ennaku zoka katuke mu budde ki kale tukwatagane next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba ine embuto katonda ayokya embuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kiki alina guno omuggo gwa musa wayitista B.Bashm detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange